Wetogera kati omukulembeze w'eggwanga erya America omujja omukulu President Donald Trump bwetogera kati nga asuubizza okuwonya bannayuganda ekizibu ekyatwesibako era ekigenda mu maaso n'okuba nga kitusumbuwa. Baganda bange, mikwano gwange, baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti Mwami Museveni abadde alowooza mbu bantu bamwagala nnyo era nga buli kimu wano alaga nti yenna yeseggwano nti kyatataddeeko ngalo tekigenda kutambula. Abadde alaga nti kamala byonna, naye omukulu President Donald Trump bali mu kuzannya byabufuzi agenda kumumala akajanja. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byonna ebigenda mu maaso Mukama Katonda alina engeri gy'abituyisizaamu era alina engeri gy'abituwonyeza era alina engeri gy'agenda okubitulwanira. Tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okulabisa kwalabisizza abantu bano kwe kulabisa okusembayo kwe tugenda okunyumirwamu nga bannayuganda era ng'eggwanga. Tukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo ate lijja kununulwa. President Donald Trump tunaba beeyanvu nnyo okuba nga otukola tusobole okununula eggwanga lyaffe Uganda live mu mikono gy'abafere ababbi. Ebibaza mu geemu, ebibateeka mu mawulire, ebibaza mu geemu, ebibafuula credible. Ife tuli ku kintu eky'okusiguukulayo ekintu okuva ku kibondo nga tutaasa Uganda eya leero n'ey'enkya. Tutaasa Uganda eya leero n'ey'enkya. Mbuuza, Segona ku nsonga z'emmwanyi tugende ku ansadi ku nsonga z'emmwanyi wayogedde ki mu palamenti? Ku nsonga z'emmwanyi wakwata akazindalo n'oyimira mu palamenti n'oyogera. Wayogera ki ku nsonga z'emmwanyi tuwa katambi ng'odibeyitinga ku mmwanyi? Lwaki kati gwe nekiryo wakiwanuka? Why now? Nkugambye Museveni oyo omulaba njagala okwebaza Kyagulanyi Ssentamu naye ni UP mwebale kuzukuka baana mmwe mwebale kujja. Museveni yali ateeseteese nga bamanyi bagenda tubala amapeesa n'empuuga nga mpuuga ebiseera ebyatulimu Yeroopu yenna ayambala omukooti ne yeefunye entumba bw'ati. Simanyi bunatambula ng'ow'ekitiibwa buno ow'ekitiibwa atambula atya asookayo kuno bw'ati yenna nga atambula yewesena mu bw'ati ow'ekitiibwa asibye wano akapeesa k'ekkooti. Ate Honorable Roopu kati empapula zonna ze baali babaze n'empuuga zonna baaziyuzizza. Mpuuga ye n'asigala ku kikwata reforms yagenza obireeta obite bolinga mu palamenti baamugambye tebikyalina makulu tokyalina makulu mu bantu. Kati reforms z'obadde otembeeta ziriwa? Watugambye okgenda mu kalulu osooka kuleeta reforms tukole transition amateeka ga transition. Nze mbuuza ssebo w'ekitiibwa Mpuuga tulinze reforms eza peaceful transfer of power ziriwa? Neba ne Museveni adingisizza abaasoma naye mujja muwulira. Nkugambye Empuuga abadde yeekutte ku reforms yagenza okujja bamugambye yasamira muli naye luli baali baagala kumutukwekamu nga Roopu abeere Roopu ffe tubeere ne tugambe era Roopu akyogedde era reforms ffenna tutandike Mpuuga omulabye mu reforms era Museveni azitidde kumbe Museveni yazimutumye. Basajja mmwe muli basajja kyova olaba Ekereziya yakulubuuta mangu era eteekeddwako omukono Ssaabasumba wa Ekereziya pwa Mpuuga mumwongere ekifo kya Roopu. Era n'ekkanisa ya Uganda enkulu ng'eteekeddwako Kazimba Mugalu era naye asaba Mpuuga mumwongere Intelligence Council abalokole okuva ewa Sserwadda gundi mumwongere.
nedda mpuuga mumuwe mu Intelligence Council bw'aba mugezi. Mpuuga bw'aba mugezi nnyo nga mumwetaaga mumuwe ekifo mu Intelligence Council ffe twamugoba. Tabani w'omugenzi n'atula n'abuuza n'agamba mwana mumwagala. Era ku lwa Buganda Buganda ekulagidde gwe mutabani wa Buganda. Oyo omusajja wa Buganda muwe ekifo omuddiza ekisanja. Ku lwa Buganda eyeyita Katikkiro Mahera. Amahera ogamanyi? Charles Peter Mahera. Tuge natwana bagamba okay. Mwagala mwongere. Muli interested mu noopu. Mu politics kuruno kuono. Naye n'awandiika ebbaluwa. Ssebo Ssaabasumba neyanziza nnyo byonna mbitegedde nkugondera nsensebuse. Itako ku kavule tusabire abantu abatemulwa, abattibwa, abalema, abamenyeka jangu tubasibe ebiwundu ebimenyese. Intelligence Council tubaniriza ku kavule mujje mutusabire naffe twagala ekigambo kya Katonda ku lwa NUP President ne Secretary General. Tebalinnyayo. President n'ababuuza lwaki muli interested mu kifo kya Mpuuga nga temuli interested mu kusabira abamenyeka amagulu mu lutabaalo olwaleeta Mpuuga. Wabula bannaye yabakuba empiki lufugo. N'ababala n'agamba oli afa mukaaga n'oli afa mukaaga oli afa mukaaga n'ekkene. Lifugumu ssebo ebiri ave ebibaza mu geemu ebibateeka mu mawulire ebibaza mu geemu ebibafuula credible. Ife tuli ku kintu ekyokusiguukulayo ekintu okuva ku kibondo nga tutaasa Uganda eya leero n'eyenkya. Tutaasa Uganda eya leero n'eyenkya. Mbuuza Segona ku nsonga z'emmwanyi tugende ku answered ku nsonga z'emmwanyi wayogedde ki mu parliament. Ku nsonga z'emmwanyi wakwata akazindalo n'oyimira mu parliament n'oyogera. Wayogera ki ku nsonga z'emmwanyi tuwa katambi ngo debatinga ku mmwanyi. Lwaki kati gwe nekiryowa kiwanuka? Why now? Nkugambye Museveni oyo omulaba. Njagala okwebaza Kyagulanyi Ssentamu ne NUP mwebale kuzukuka baana mmwe mwebale kujja. Museveni yali ateeseteese nga bamanyi bagenda tubala amapeesa n'Empuuga nga Mpuuga ebiseera ebyatuli mu Europe yenna ayambala omukooti ne yeefunye entumba bw'ati. Simanyi bunatambula ng'owekitiibwa owekitiibwa atambula atya asookayo kuno bw'ati yenna nga atambula yeewese na mu bw'ati owekitiibwa asibye wano akapeesa k'ekkooti. Ate Honorable Rope kati empapula zonna ze baali babaze n'Empuuga zonna baziyuzizza. Mpuuga ye n'asigala ku kikwata reforms yagenza obireeta obite bolinga mu parliament bamugambye tebikyalina makulu tokyalina makulu mu bantu. Kati reforms z'obadde otembeeta ziriwa. Watugambye ogenda mu kalulu osooka kuleeta reforms tukole transition amateeka ga transition. Nze mbuuza ssebo w'ekitiibwa Mpuuga tulinze reforms eza peaceful transfer of power ziriwa. Neba ne Museveni adingisiza abasoma ne mujja muwulira. Nkugambye Mpuuga abadde yeekutte ku reforms yagenza okujja bamugambye yasamira muli naye luli baali baagala kumutukwekamu nga Rope abeere Rope ffe tubeere ne tugambe era Rope akyogedde era reforms ffenna tutandike Mpuuga omulabye mu reforms era Museveni azitidde kumbe Museveni yazimutumye. Basajja mmwe muli basajja kyova olaba Ekereziya yakulubuuta mangu era eteekeddwako omukono Ssaabasumba wa Ekereziya pwa Mpuuga mumwongere ekifo kya Rope.
era n'ekkanisa ya Uganda enkulu ng'eteekeddwako Kazimba Mugalu era naye asaba Mpuuga mumwongere intaliri ja sikansa abalokole okuva wa Serwadda gundi mumwongere nedda Mpuuga mumuwe mu intaliri ja sikansa bw'aba mugezi Mpuuga bw'aba mugezi nnyo nga mumwetaaga mumuwe ekifo mu intaliri ja sikansa ffe twamugoba tabani w'omugenzi n'atula n'abuuza n'agamba mwana mumwagala era ku lwa Buganda ekulagidde gwe mutabani wa Buganda oyo omusajja wa Buganda muwe ekifo omuddiza ekisanja ku lwa Buganda eyeeyita Katikkiro Mahera Amahera ogamanyi Charles Peter Mahera tuge n'atwana bagamba okay mwagala mwongere muli interested mu nuupu mu politics ku luno kwono naye n'awandiika ebbaluwa Ssebo Ssaabasumba neeyanziza nnyo byonna mbitegedde nkugondera nsensebuse yitako ku kavule tusabire abantu abaatemulwa abattibwa abalema abaamenyeka jangu tubasibe ebiwundu ebimenyese intaliri ja sikanso tubaniriza ku kavule mujje mutusabire naffe twagala ekigambo kya Katonda ku lwa NUP president ne secretary general tebalinnyayo president n'ababuuza lwaki muli interested mu kifo kya Mpuuga nga temuli interested mu kusabira abaamenyeka amagulu mu lutabaalo olwaleeta Mpuuga wabula bannaye yabakuba empiki lufugo n'ababala n'agamba oli amateeka ga transition nze mbuuza ssebo w'ekitiibwa Mpuuga tulinze reforms eza peaceful transfer of power ziriwa neba naye Museveni adingisiza abasoma naye mujja muwulira nkugambye Mpuuga abadde yeekutte ku reforms yagenza okujja bamugambye yasamira muli naye luli baali baagala kumutukwekamu nga loopu abeere loopu ffe tubeere ne tugambe era loopu akyogedde era reforms ffenna tutandike Mpuuga omulabye mu reforms era Museveni azitidde kumbe Museveni yazimutumye basajja mmwe muli basajja kyova olaba ekereziya yakulubuuta mangu era eteekeddwako omukono Ssaabasumba wa ekereziya pwa Mpuuga mumwongere ekifo kya loopu era n'ekkanisa ya Uganda enkulu ng'eteekeddwako Kazimba Mugalu era naye asaba Mpuuga mumwongere intaliri ja sikansa abalokole okuva wa Serwadda gundi mumwongere nedda Mpuuga mumuwe mu intaliri ja sikansa bw'aba mugezi Mpuuga bw'aba mugezi nnyo nga mumwetaaga mumuwe ekifo mu intaliri ja sikansa ffe twamugoba tabani w'omugenzi n'atula n'abuuza n'agamba mwana mumwagala era ku lwa Buganda ekulagidde gwe mutabani wa Buganda oyo omusajja wa Buganda muwe ekifo omuddiza ekisanja ku lwa Buganda eyeeyita Katikkiro Mahera Amahera ogamanyi Charles Peter Mahera tuge n'atwana bagamba okay mwagala mwongere muli interested mu nuupu mu politics ku luno kwono naye n'awandiika ebbaluwa Ssebo Ssaabasumba neeyanziza nnyo byonna mbitegedde nkugondera nsensebuse yitako ku kavule tusabire abantu abaatemulwa abattibwa abalema abaamenyeka jangu tubasibe ebiwundu ebimenyese intaliri ja sikanso tubaniriza ku kavule mujje mutusabire naffe twagala ekigambo kya Katonda ku lwa NUP president ne secretary general tebalinnyayo president n'ababuuza lwaki muli interested mu kifo kya Mpuuga nga temuli interested mu kusabira abaamenyeka amagulu mu lutabaalo olwaleeta Mpuuga wabula bannaye yabakuba empiki lufugo
n'ababala n'agamba oli afa mukaaga n'oli afa mukaaga oli afa mukaaga n'ekkene liifu gumu ssebo ebiri aveeyo esatu liifu ena n'ekkene n'abakwata lumu ekereziya Buganda baani bonna n'abazayo mu kiyumba muddangamu bwe tuba bakutuuka gye tulaga tetulina kufugibwa institution yonna tetufugibwa